njagala tutandikire wano e Kampala. Tugenda kwogera ku real estate, how you can make it, ate nga ngenda kugisomesa in a 10-year plan. Therefore buli muntu yenna kansuubire nti nno yayise ne kapeeni ke, yayise n'akapapula ke, tugenda kubanga tutandika okuyiga. Nina ekintu kyenjagala nalaba musajja anoteti ng'akyogera era nange kinkwatako muli nti abantu tugenda ne twogera ne tugamba nti ebintu bya wano e Kampala biganye, biri very competitive, tebisoboka gundi akola kino, buli muntu yenna atunda kichenjagala kutunda, gundi bonna abavubuka kati batunda busimu, abala bonna balina zi botiki, tulemeseddwa. Yes, kintu kyensibako nga nzija wano nga mbagamba nti bannange ebintu bye tukola, we are not creative here in Uganda. We are not. We lack okubanga tusobola okutondawo ebintu bye tutonda. Bwogenda e China, abantu abakyasinze obungi mu nsi nga batuuka nako ne babayisizaako etteeka nga omuntu alina kuzaala mwana omu, ne bakugamba nti generation erina kumala kuyitawo tukukkiriza ozaaleko kwasukka mu omu, mu bungi bwabwe tetutuukayo ng'abantu abo balaakinga emirimu. You see, nina ensonga zenjagala nga ntuule wano njogere n'abantu ddala ffe batekisoboka abasiiba kuno ba negative abo osanga motivational speaker mutuge abo, njagala nnyo mbatuuze mbagambe nti waliwo ekizibu, naye olunaku lumu lwe mulizuukuka ne mukitegeera mujja kutegeera nti ekizibu kibadde mu mmwe. Ate ffe obuvunaanyizibwa obw'okugenda nga tusomesa ebintu bino basebo ne bannyabo tebiri nti nno tuteekeddwa, naye tuwulira nti nno tuteekeddwa lwa nsonga nti buli society lwebeera nga eteredde as a whole we get to enjoy tutya. Era nsaasira nnyo abagagga abafunye ssente ne batalowooza ku bantu be balese wansi kubalaga ngeri gye basobola kukolamu ssente, ng'olowooza nti nno gwe ogenda kubeera gy'obadde obeere ng'oli safe. Nedda, buli lw'ogaggawala kikubeereko nti buvunaanyizibwa abo okukwata society obayite mutambule nabo as a whole, lwa nsonga nti bw'onaazimba ennyumba ennungi nga mulirwanaawo yasuze nga muyala agenda kuyingirira ekiro bakuba akabazi, lwa nsonga nti no bo tewabafuddeko ng'abantu okuba ng'obayamba. Oba ekirala gwe bw'onaabe wala n'oteekawo security yo, muwalawo gy'agenda okuddukira ng'ekiseera eky'okufumbirwa kituuse agenda kukuleetera mutabani wa gundi oli gwali otayagala, olw'ensonga nti teyalina discipline, teyalina ntegeera ntuufu gye waalisuubiddemu. Therefore ekigenda okugatta n'omuntu togenda kitegeera. Tutwale nti no buvunaanyizibwa bwaffe okuyamba society as a whole. Kaakati oyo ojja kuba toyagadde kukolagana naye eventually ogenda kukyekanga nga life emukuteeseeko mwana wo nga yamukuleetedde. Therefore omuntu yenna aba afunye oba omuntu yenna aba alina ekirungi, njagala okubategeeza nti bubeere buvunaanyizibwa bwaffe okuyambagana. Kino tukikola si lwa nsonga nga abasinga balowooza nti ekyakikoze lwakuba alina nno. Mulimu abantu naturally abalumirwa. Nze nali ndabyeko ku nnaku ngitegeera, I resent tesaagala kigambo kye bayita bunaku era sikyagaliza muntu mulala. Omuntu yenna yali atuuseeko mu kkomera bw'atuuka n'avaayo agamba nti omuntu yenna akwagaliza ekkomera aba akwagaliza kufa. Therefore n'omuntu mbaddeko ku ludda lwombi olw'obugagga olw'obwavu nsobola any time of the day wonza okusiza nsobola okugamba nti njagala kusigala eno. Therefore nkitwala butwazi nti buvunaanyizibwa bwange bwe mbaako ne kentegedde okuba nga nkabagamba tugenda kutandika real estate investment olwaleero. Tugenda mu kye tuyita 10-year plan. Waliwo omukyala gwe nabadde yes as the richest man in Babylon. Yes, ekyo kyennyini kye yagamba nga bwe nkyogedde, weebale nnyo weebalire ddala. Waliwo omukyala eyaŋŋambye nti nno bwe mba njogereko ne ku bantu abatalina. Omuntu yenna ayagala okuzimba, first of all ky'oba olina okweteekamu nti oba olina, kuba kitegeeza nti nno oba omaze okugula kapoloti oba wakasikira oba akola kigwe kasita oba ng'okalina nga omaze okukatoolera enniya nti nno ogenda kazimbamu. Just trust me, already oli mugagga wagagga wadde dda. Now
what are the chi ekitulimu as abantu ekiduno ekitu dominating ekitukutte mu bunene bwaffe ekitugambye nti tetugenda kukola bintu bino. Nina akantu kenjagala mbasomeseeyo era mbabuulira. Ngenda kubayigiriza omuntu yenna ovudde ku university otandiseewo akantu kawatono wogenda okubanga otundira ebintu oli ku kyeyo batandise okusasula. This is how life begins. Nabagamba ekisookera ddala mu byonna tugenda mu phase 3. Phase 3 zino ngenda kuziyita ebintu bino ebimu nabyogera mu podcast yaffe eri eyaggwa, naye bwe mugenda kutuuka podcast eyo yayiika teriyo. Abamu ku mmwe mwankubira amasimu nga mujagala, era yensonga lwaki ngenda kukiddamu nga bwe kyali kifaanagana, naye ngenda kuba nga nkyusaamu kati ngezeeko okuba nga nkinraginga. Now abantu mugamba nti abantu bazimba amayumba, batugamba bazimbye amayumba ga millions 2, 10, 3. Ezo sente sigenda kubanga nsobola okubanga nzirina. Abantu abo sente bazikuŋŋaanya batya okuzituusaawo? Naye nkugamba nakugamba nti ekyange kye nasooka okugula kyali kya millions 6. Millions 6 ziyinza okubanga naawe zigenda kumenya okuzitandikirako. Fine, I agree with that. Sente ezo si nnyangu nnyo okukola ki okusolooza. Kyova olaba nabagambye nti no tugenda kuteekawo seasons 3 mwe tugenda okugambira abantu whether you qualify okubanga otandise real estate oba ogenda kusooka kubanga okola bintu bibyo ggwe ng'omuntu. Ekisookera ddala bw'oba otandise real estate ng'oyagala kutandika real estate, wenna omuntu gy'oli nkwegayiridde bwegayirizi sooka omale okunyweza omulimu gwo. Nkiddamu, sooka omale okunyweza omulimu gwo. Tokwata ssente zo zigenda kubanga zitambuza bizinensi yo ogiteeke mu real estate. Buli lw'onaabanga tongoberedde ku kiki ngenda okusomesa wano, mwe abagenda okunkolamu obuntu bwa TikTok mumale mubuteekeyo muwogane nti yatugambye kino ate nga bulijjo abadde atugamba kino. Bw'obanga otandika butandisi business, especially wano mu Uganda, business ze Uganda zifluctuatinga, leero ekola enkya tegenda kukola. Sooka okwate oteekewo akasente akako ng'omuntu okateeka mu business obeeko n'akako k'osevinga nga tonnaba kubaako ky'oteeka mu real estate. Bw'osevinga ssente kaakati naawe omuntu aba akola bwe bakuwa ssente tandika okusevinga. Nabagamba wano nti nno okusevinga tekugaggawaza. Bwe mugenda ne muwuliriza abantu abalala bagamba nti nno musevinge ogenda kugaggawala, naye okugamba nti okusevinga tekugaggawala. Naye okusevinga nnono nkulu nnyo mu bugagga. Otya ogenda kutandika nga bakusasula $1.5 ogenda kusasula ku renti, ogenda kutandika okufisaawo $50,000. Bw'ogenda ng'otandika okugenda ng'otereka ssente ezo, kitegeeza nti n'omwaka we gugenda okuggweerako ogenda kubanga okoze $6,000,000. Simanyi oba kano nka bateekere ku 15 phase oba nka bakole ki kabateekere ku 15 phase banaakategera oba nsooke nkabasomese busomesa. Okay, bamala okukategera then kalike akaddaku ke tujja okuteeka ku 15 phase. Otandike okusevinga, naye ngenda kabasomeseza wano. Omanyi kati nabagambye njagala nnyo okubateeka ku facts. Abantu bagenda ne bawakana ejjuze ebyange biri practical. Ojja kunnyamba agiteesebwa kyamu naye nja kubanga okay onfunye wano. Okay, kati sound ojja kumbuulya kubanga nvudde siraba kiki bagamba. Omuntu afuna $1.5 a month, kitegeeza asobola okubanga asevinga n'afisako $5,000. Kitegeeza mu mwaka agenda kuwunzika nga asevinze millions 6. Kaakati wano ntandikidde ku bantu ndooza nali bayise ba middle class.
kubanga omuntu asevinga emitwalo 5 wane Uganda aba akola sente tuzibala nti nno ziwera oba bw'abeera mu n'aba Middle East abali mu Middle East mu Asia musobola okugendera wano abali e Saudi abali ku Qatar musobola okubanga mugendera wano kati omuntu ono naye ntandise okugenda nga ntandika okumunyiga we tuyita